kati aho enfunire ekiroto nga ndaba AK47 akulumbye mu kiroto anumbi nga ngamba jayo olupapula ne penny ndabe biwawandiise nangamba nyimbiramu AK47 nga bwangamba nyimbiramu nangamba kati gende nkyoteekemu ebintu ebyo kati ninzija ninteekamu kati Genius God Kolo yasanyuka omuzimu gwa AK47 gwaga nti genda oteekemu yangamba kuba kati nangamba yangamba kati genda oteekeyo nga ngamba genda oteekemu ku recording noteekayo ninteekayo nasinze n'omuzimu guli natandika okundicordinga nga tuli mu kulihasinga kati tumala nzija tumala okurecordinga mu kirooto ngamba AK yandicording oluyimba mu kirooto yakurecording oluyimba mu kirooto ng'ali mu studio ya Genius God Genius God byangamba njagala oddeyo gwama njogenda okujja oluyimba mu kirooto wano olabira ddala nga omuzimu gwa AK nga kugamba olabira ddala presence ya AK nga bwe yali nga mulamu nga ne presence ya studio nga bweri nga muli ddala mu studio nakati wemba nakola oluyimba mba sinagera mu studio mulaba ajja nangamba jangu nyimbire mu ndabe kandi ebyo wawandiise bw'oba tonagenda mu studio yonna yonna era omuzimu gwa AK47 bwesitwana kukyalira ekiro misano bakiro nebase mulaba bwewe bakamunumisano bakiro era studio gye naaba ŋŋendamu mulaba nga gyatuddemu entebe era yasooka okundicordinga abalala ne bajja ne balooka bandicordinga mu real life kyekikye nagenda munene ensi efugwa myoyo sokoleke bw'oba tonakola luyimba na lumu bw'oba tonagenda wantu wonna musical osooka kulaba muzimu gwa AK47 nga gugenzeewo mu buliwo era nangamba nyimbiramu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Acts 24:15 ekikakasa era ekitugamba nti wagenda kuwaayo okuzuukira. Omuntu bw'afa tekuba kusaanawo, era omuntu bw'afa aba tasaanyeewo. Omubiri guno gwe guba guwummudde era gwe guba guvudde mu maaso gaffe, naye omwoyo guba gutandika butandisa entalo zaagwo, eŋŋendo zaagwo n'okubeerawo kwagwo. Kale nga bwe tusanyukira abo abazaaliddwa eb'enkola, tujjukire n'okwewala okusanyukira bannaffe abatuzaayeeko kubanga ffenna ly'ekkubo. Wadde nga ensangi zino kikutte akati nti omuntu olaba omuntu bw'afa abantu badigidde, abantu ne banywa bbiya, kiba kikolwa kya busezi, naye ate ebiseera ebisinga kwabo abasanyuka n'ensonga lwaki basanyuka tulina ogitunulamu. Wadde nga mulimu gaffe okubabudaabuda n'okubazza emitima engulu nti nedda essuubi yaffe natuliteeke mu Katonda, tetuliteeka mu baana b'abantu. Essuubi yonna liteeka mu mwana w'omuntu, kyekyo kivaako okusanyuka ennyo ng'agenze kubanga aba yakudisappointinga. Naye bw'oliteeka mu Katonda, awo nno kiri we kijjira nti yagaba era yajjawo, yateekateeka, yakkakkanya era yayimusa. Tweyongere okwesabira, twongere okusabira abafiiriddwa, twongere okusabira abatulugunyiziddwa, era twongere n'okusabira abo abayala abatannafuna kamere, abatalina ngoye, abatambulira mu buyinike. Twongere okusabira abo abatamumanyi, kubanga wadde omuyala abatalina mmere naye bw'aba amumanyi obulamu bwe buba ttiiki. Naye oyo alina emmere, alina amamotoka, alina ennyumba, ne buba byonna abirina ne nga tamumanyi, abamulaba obutenkanika. Sembeza Kristo
Katonda waffe kubanga kyekyo kyokka ekisobola okutaasa obuyinike. Gwe asekerera abamwatula n'obayita abajega, sitaani bw'atyo bw'akola, bw'akubika akatambaala ku maaso akulowoleza nti ekituufu ate kyekikyamu. Ebintu obwo biraba kifuula nnenge. Kale nnyongera okuddamu okujjukiza nti Katonda waffe ali omu, tagattibwako era tebamugeraageranya. Gwa n'akikola Faraawo oyinza okutambulira mu kkubo lyatambuliramu. Kale bakana baffe abantu bane Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero ka Mmengo, abaana basukka mu 4 gye tugenda okubatwala, gye tuli mu bateekerateekera. Ekifo kye kigenda kuba kya muwendo, naye nga waggulu wa byonna Katonda waasinziira okwongera okutabaala ensi yaffe Uganda. Twagala tulaba omwana w'eggwanga sitaani gwe yali yasimbamu enseke z'ettima, obukyayo, obuyaayo n'obuluvu ngadde engulu nate mu maanyi ng'afuukira ddala ow'enjawulo. Tukozesa ati waffe okutuukiriza ebigendererwa bya ministry eno n'ebigendererwa bya Katonda waffe. Gwe mulokole munnanga ali eyo, olinda kituwe ekifaananyi kimu kikusiigire. Akasente ke tujja mu kusiiga ebifaananyi bino ke tukozesa kubeezaawo ministry eno. Twajja kumenyawo okusabiriza abazungu era kigenze mu byafaayo by'eggulu. Bongo Charity Foundation ekoze ebizimbe byonna byolaba ebiyita ku screen nga tewali muzungu n'omu yali atuwadde kasente era nga tewali bbaluwa ya muzungu n'omu gye twali tuwandiise. Wabula twesiimye nnyo okubagamba nti mu bbanga eritali lyawala nga foundation eyo tumaze ogiteekateeka, twagala naffe abazungu batuwandiikire ku mabaluwa ate Bongo Charity Foundation omuddugavu wa wano naffe tutandika okubawa ku buyambi. Twagala abazungu okuva mu makyaki gaabwe eyo batuwandiikire ku mabaluwa okuva ku byalo byabwe eyo batugaye nti bannange ekyalo kyaffe eno omuzira gwakizinze ne gukikuba paka wansi, twagala mutundeyo ebifaananyi 5 sente ezivaamu tuzikozese okuddamu okuddaabulula abantu bano abakoseddwa. Twagala tufuuke foundation esoose mu byafaayo by'ensi abazungu gye bawandiikidde n'ebawa ku buyambi. Twagala tubalage nti buli kimu kisoboka. Tukozesa ati waffe gwe mwana wa Katonda ali eyo naawe osobola okukozesa ekitone kyo okukyusa obulamu bw'abanno. Kale tuwe ekifaananyi kikusiigire. Gwe alina wooteri ebifaananyi obigulawa. Leka tukusigira ekifaananyi kimu. Ekifaananyi ekyo bwe kiteeka mu hoteero yo olwo nno ogenda kwatadde mbuteesi kifaananyi ojja kuba otaddemu njiri nakijjukizo nti bwe nagula ekifaananyi kino abaana b'oku street abaali banja okozesa ebiragalagala abaali bafaafaaganye baafuna ekyokulya ekyokwambala n'ew'okusula olw'okuba nayimirira. Gwe naawe n'ekimu ky'ekyekumi ekyensi oyinza okuba ebifaananyi tobiina tokkiririza mu art ng'ogamba ninaye akakadde kange kamu emitwalo gyangaana osobola otwayo konna kw'osobodde okusinziira kukuwulira gwe atakiwulidde tewali buzibu okutulaba nakyo kya bbeeyi gwakiwulidde soga n'emitwalo gyange 2-3 kambaweeyo muguleyo amabaati tugenda kusereka. Batusabye bukadde 8 ku main building ey'essomero eno art and craft block ate nga gye tugenda okukozesanga exhibition room yaffe era gye tujja okukozesanga olo yaffe eya music ebintu bingi nnyo. Kati yo bagenda gitubalira naye tujja wano tugibawe tugatte toto tugenda kusereka. Kakati gwe osobola okugamba nti nedda kino katukyekolere tukisobola kambawe emitwalo 5 tusereke kambawe eno zino tusereke obwana obuto olekerawo okubonaabona kubanga guno omulembe Katonda yagutusindikamu tugukyuse. Tulina ne scholarship identity yakati kamu n'ekitundu gwalina omwana tutava ku luguudo naye yagadde afuuke memba wo ku ntikko wala Bongo Charity Foundation asomesa yakati kamu n'ekitundu afunamu ki tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 asomera bwereere nga kwotadde n'ebyemikono byonna kutunga kusiga bifaananyi kola bugatto okutunga ngoye bags kubumba menye kindeke ki tumu ku design ya 18 kino nno kigenda kuggwa mu abatandika nga kiri musingi mukirabyeko nga kituuse ku beam era mugenda kirabako nga tukisereka naye kijja kuba kibi nnyo. Abaana 30 bamemba betwagala ate gwokwagala okuba 31 nga tetwagambanga nga tekikyasoboka. Kale stand takubbako omukisa sasula kadde kamu n'ekitundu scholarship identity obumule ebyokuweerera. Kale weewaawo omukulu nzanza okulaba embeera nnungi mpozi gwe weewaawo amanya bampita Roni Kadabula. Roni Kadabula oyimba ndi muyimbi tusanze okulaba nange nsanze obasanga. Embeera ogisanze otya?
Mbera ya kutetenkanya nga omanyi embeera eri mu ggwanga. Beera obwezi. So gambe David atete ku musawo eyo Ronin Kadabula jazze nayo. Obeera side. Nze ndi mwana wa Lubaga. Ova Lubaga. Oli musajja muyimbi. Mbeera ndi muyimbi. Bali kwambala kifaananyi kya muwendo. Onkubye t-shirt ya Eke. Yabale kusiima. Esoko ogiraga abantu ekifaananyi ekyo. Ozina nnyingi. Namu t-shirt zange eziriko ebifaananyi byange enkofiira. Ogifunire t-shirt. Neziriko ebifaananyi byange ziriko lebo zange. Enkofiira n'ama t-shirt byonna. Kati wenka ku machango bana omuntu gwenjaga oteka ku t-shirt yo ntekako ebigambo byange kati ngeno olaba. Aliyo Mufasa Island. Mufasa Island chichi. Mufasa Island. Group yange nzije. Mufasa Island yange. Mufasa Island. Ye group yo moyimbira. Gwe CEO Kamala byonna. David Mugambi. Aliwo. Okay. Mufasa Island. Mufasa Island. Mufasa kitegeeza kabaka. Kakati nze bwenkulabye wano waliwo ekintu kyempulidde okwolesebwa kwempulidde lwaki wetuuma King Kadabula ndaba ebintu byokola bya bwakabaka gomwana Katonda ali eyo ensawo eno kanjirere ogifuna David gifunireko director soko muyambeko tugifune gomwana Katonda ali eyo. Kadabula ono bw'abadde ajja wana ngambye wano byenjagala okuleetera abaana ku foundation era mbadde wano nga musajja wattu azze paka wano nabyo kitegeeza ki tigo mwana wa Katonda abazungu bakikola naffe tusobola okukikola gwe mwana wa Katonda nga tonnasindika munno kusabiriza muzungu nga tonnakkiriza nti gwe tolina kyosobola kukola soko tunule mu drop yo so tunule mu nju yo engatte ezirimu zonna ozikozesa ozambala zonna zikutuuka waliwo ezikuleseewo ensawo yayimiridde ekyo sobaguleko munno kiniigiina ekipya oyo busobozi obuyina bw'otandikira awo nno ojja kuba oyodde buli muzungu kyeyatuyoolako twajja kulaga bafirika nti naffe tusobola okwebeereramu nga tetukubidde muzungu simu. Kadabula ntasoose kubira muzungu simu. Kadabula tasoose genda wa muzungu yenna kubaako nakyagaba era gwe mwana wa Katonda mbadde wano ng'omusajja ono atuleetedde laba amatiri bona gwe mwana wa Katonda ali eyo muno mulimu engatto Kadabula nsonyiwa okuko naye mbadde njagala baba mulimu sandoozi mulimu tuyina ruumu yaffe eya art laba akatabo kano gwe mwana wa Katonda ddala laba akatabo ka instrument ka piano ayagala okusoma piano era jja bunsembereze ziri bonna kakati bino bigenda mu library yaffe eka Mengo kati laba bibana akatabo kano Prayers and Promises of Jesus laba bannange kati bino betubadde twagalira ddala abaana baffe okusoma Prayers and Promises of Jesus bino bigenda mu library yaffe laba banna daba weno dictionary library yaffe omwana Katonda oli eyo First Love Bill Bright abaana bayiga okusoma kakati gwe mwana wa Katonda ali eyo ddala jino oyina Bible ziri eyo mu nju yo mpitirivu naye gwe wazikozesanga bijjukizo eno najijja Israeli eno najijja Germany eno najijja Italy eno najijja Bible zigabe zikola omulimu gwa Katonda ekigambo kisensere foundations zino zirimu abaana beetaaga ekigambo Bible kati eno Bible manyi emyoyo byegenda okukyusa Bible eno ng'abaana basoma then Job replied, how long will you torment me and crush me with words? 10 times now you have
gwe mwana wa Katonda ddala daba ekise kiri wano kikino kitabo ky'abaana Ebulale wedde ne bwe tuba n'ebitabo bino 5 tusobola okubikozesa mu baana 3 abaana okukyuka uno Kadabula byaleese Kadabula byaleese laba kino kiki kino Kadabula ku teepu zino ezasooka kakati olaba eno teepu tebagirabangako abaana baffe Kadabula kuliko firimu ya Yesu kakati tugenda kusomesa abaana ensi gyevudde olwo nno bawe ekitiibwa gyeraga bannange Kadabula mukama akuwe mukisa bibi n'ebitabo library yawedde dda ebitabo biibino bingi bibino abaana baffe David yagala laptop baga yino David yakwate laptop ye ng'alumba field kakati mwana wa Katonda mulimu esuuti eno ya David esuuti yo ya David kwa David mbadde njagala atandika okuweereza production David sokojje wano David sokojje buno bwerayija buno yagalanye David sokojje David Katonda akwanukulidde ogenda tandika video ezikwatiranga mu suuti video soko yambale mu suuti eno David ne kooti soko yambale mu kooti abantu barage David olwo nno David tekera ku t-shirt oku David ogenda kwamba namba ekale katukulinde wano ne kooti ekanzu tugenda ku yidi eno tugenda jua kale tuzeeyo tweva jayo tuyambeko wano tuzeemu bannange kati buno bwaki zino tugenda gulira Trevor essimu zino abenga azikozesa zino okuba emiziki Trevor ono bamuyita Trevor Sebo Trevor mwadde silver soko jambali so tulali mu kamera yangu yambadde silver soko ali silver ya Trevor Trevor kati jawo stroze wali tutandike okuweereza wamuyita Trevor yava Mbale mwana mugishu kakati mwana wa Katonda ali eyo mbadde nsaba tutegeera maaso na programu eno soke tusabire ensigo eno nze nzikiririza mu ssaala era nzikiriza onasobola ono Trevor omumanyi ono Trevor ate yasitula ne gundi n'akawunga kilo 10 omusajja w'amaanyi mwana wa Katonda nekatako tusabire omuyimbi ono twewumbeke we Katonda eyatugamba nti bwe tunaba n'okukkiriza just kutini bwe kutinga akaweke kakalo just tuli wangula ensi eno olw'ekyo kyokka ganda wange ono atukyaliddeko wano n'ensigo ye nze nzikiriza nga nkozesa okukkiriza okwo nti gwakyusizza buli abatodde era gwawadde omukisa buli atodde tulabye bangi abatoola nga ddala kituufu okutoola kwandibajjeeko buli kimu naye ate ne basigala nga bafuna kiralu nga batatoolangako gwamanyi kye wateeka mu kwagala era gwamanyi kye wateeka mu kuwa ekiriisa ekyo kye wateeka mu kuwa tube tusabayo Mukama Taata kijjire ddala mirimu gya Kadabula music watinte ebyenfuna bye bitinte brand yejjeko amaanyi amafuta era ali ensi eno olw'ensigo gyasize twagala blessing abaana be family omukyala mama n'abantu bonna bakuuma atodde lwakwagala ze yeetisse twagala Mukama Taata ave wano ng'era yeetisse omukisa ogutenganika omuwa obukuumi ku bulamu buli ekibadde kimutagalako kimementule okifuula omuseetwe
nze nzikiriza nti eddoboozi bw'aliwulidde n'atoola ddala awulidde kigambo kira kyatadde mu nkola atwagaza Katonda we kuba Katonda kwagala bw'ayagadde akoze n'ebikolwa. Taata tukusaba ayi Mukama taata oleme kwerabira kikolwa kino era kitambule naye paka twalituuka ewaka olwo nno kikolenga ekitala era kikolenga engabo era kikolenga obujulizi obulikwatuza ebigambo bino ng'obyolekeza omwoyo gwe nti Kadabbula wabikola era owangudde. Nze nzikiriza nti gwe yatutonda olunaku luno walumanya era omutima guno guwagugonza. Bambaatira buli birooto bye, bambaatira buli kuyayaana kwe era okujjuza omubisi ogutenkanika. Ebyo nambisabye nga mpita mu linnya lyo n'ery'Omwana ery'Omutukuvu. Amiina. Onkoze obulungi obutenkanika. Gwe muyimbi asoose okutoola entwala nga oli musajja nojja kulaba Onkyete Foundation. Amiina. Era niyanziza nnyo olwo. Oli musajja noga kantwala engatto kantwala ebitabo olabye nti ebintu bino naffe tubisobola abazungu si bokka babisobola. Ate n'ekyokubiri n'ekisooka abazungu abo tubeegomba nnyo lwaki bakulaakulana mu buli ngeri n'emmeeme bagaba usanga akaana akati eyo nga bakagulirawo akawunti naye nga kalina omwana gwe kawerera mu Afirika kakakulira mu kisa. Kati ate n'okugaba tekikwetaagisa byana bintu bingi katono kakuwadde Mukama kugabana n'omulala. Kadabbula. Amiina. Tutandike program. Yes. Omuzimu gwa AK47 oluvannyuma lw'okuddamu ennyimba ze ng'oziyimba gwatandikanga okujjira. Gwatandikanga okugamba nti lekeraawo okuyimba ennyimba zange njagala kati owandiike ezizo. Gwatandikanga okugamba nti wandiika era gwakukyaliranga buli kiro nga kugamba kandabe mu byowandiise emboozi etandikiraawo. Obulamu bwo n'omuzimu gwa AK47 bitandika bitya? Era njagala okutangaaza mu ekyo kyoyogedde si muzimu omwoyo gwe. Wadde abantu abasinga bagamba mbu omuntu aba afudde aba afuuse muzimu naye nze nganze omuntu mba ndowooza aba afuuse mwoyo aba afuuse kubafe abambadde omubiri tuba tuli balya mmere yaba takyali mulya mmere bakitegeeza aba afuuse mwoyo. Kale omwoyo guno kale koyesa omuzimu kuba kati bino bya mwoyo sika tubajja bitegeera baga ate otugjeeko nnyo omuzimu guno gwatandika ddi okukyalira. Kati AK47 we yafa 2015 kati ensi yayuguuma kati AK47 yali muvubuka yali asinga okubeera ne crowd y'abavubuka era ndowooza nawe nza okubongerera kwekyo era nze kati yonayona gingenze nga nyimba nkola ebintu byange abasinga bona banjagala lwa AK47. Ate waliwo n'omuzungu kyayita reincarnation bagita reincarnation omuntu waafa aba tafudde asobola okukomerawo nga olaba abayindi tebalya nnyama bintu bya musaayi kuba bakkiriza nti n'omuntu aba asobola okukomerawo mu kintu ekyo. Kati nze AK47 amala okufa ntandika okukola ki nange nimbivaako kuba olede naye nali nnyimba lwakuba yali oba kale ngamba inspiringa amala okufa ng'ebirooto byange byonna ndaba bikomi. Kwa kati ensonga ezinga okunyagaza AK47 ng'ebyo byonna byonna tubitadde asayidi najja gyali ne mugamba njagala kuyimba naye siina linnya nkoze ntya ne tutula wansi nakola ki nambuulira nangamba kyetugenda okukola ogenda kuleeta tugendagenda mu studio ennungi tulikodinge album namba onamala recording album namba nga oluyimba lwe tuterako ne video utambule nzenda ku promoting nga nze nga tansabe 10 n'eki AK47 nga kyali mulamu kugamba bino kati ate ekintu ekitasangika mu bantu saa zino muyimbi okugamba muno mpa oluyimba agenda kusasuza sente zotamanyi na muwendo video mwerege audio mwerega ate nga yakugamba yakuwadde ki byabwerere naye nze oli kyenazinga omwagalako yalina omutima omulungi obalaba
omuzungu alina kyagamba omumanyi akwatagana n'omumanyi munne oba Rio knows Rio no Rio njagala nnyo nange oba mikwano gyange oba mubakyali bange bonna baganda bange njagala nnyo nze buli wembeera ndekewo omukululo so sikubeera na muntu nga takugattako takubenefitinga tomubenefitinga kubeera n'olukunkumuli lw'amasimu za amanamba g'amasimu nenga tulina nagoyinza kubira ngo ine ekizibu akikujemu ndo osibyagala kanange kinayigirako yani keke otunuli abana bona abatandika oyimba abasinga tebalina talent naye bayagala ekintu ekyo loli wasanga nga apangisa lumu 2 kati nga yele seguku ku waledi awo ne success amanyiwo bona bakabalasi bajebi bamanyiwo ngabira mu lumu emu I mean lumu 2 ningo sanga mujjuda avuka we bati toba malamu ni yandi badenga ugambo serebu ayinyi nyala akola kininga nabamu wala balinga bachafu nga tasana kusembezeba ku meza yo ngagwo omututu mufu boli ninga bona abakwata ngayo bali abasembeza n'abasembeza totuya marobozi kakati nga abasembeza bona talina gwe yenyinyala era ye muntu gwasanga nga asobola okukolagana n'omuntu wawansi owa wakati n'owa waggulu bwe yafiira wano wali omugambe nti njagala kuyimba ebyo byaliwo mu 2009 2010 awo wenamusinkanira nze nga maze osoma ne mugamba njagala kuyimba naye nkoze ntya osegeera kati tulemesebwa tutyo obutakulikodinga nyimba ezo nalina muzeeyi wange naye nga omanyi nti n'abayimbi baba gradinga nga abanywi b'enjaga abayaye temuliimu future kati muzeeyi nangamba nawo genda kononeka kunywanja gakola biche bino mukamze si buli omuntu no bwati wakola ki wakola wakati nze nkuliddeko ku street ez'amaanyi na muwongo Soweto Kasanvu Abigalo Kibuli Bukasa yona street zone ze Kampala zone almost zone single bungi nzibaddeko nesa asobola kononeka kati nsobola kononeka kati nembi mugamba kati nangamba tukwate motoka tugende oyagala kola kimuganze njagala soma production ngolumaze senior 4 muganda njagala soma production nze nyingire into music officially nangamba kache tugenda okukola tugende nga tukatokuwa nga tugende wa kamiliyoni nga yagala genda wa kamiliyoni amusasula ki sente akuyigirize anteke mu kibiina ko ede nali manyo yimba anteke mu kibiina kikyali Yona Island mbe nga ampa platform okulaba nga nkola ki nyimba kati nzija nto kwatagana AK47 katusanga kamiliyoni nga yagenze bweru ne family ye yali yagenze bweru ne mukyalo n'abaana kati nga batugamba waliwo mutowe ye vice president wachi wali wa Kamiri bena jabimala Kamiri wakalaki watali kati nga tuvuga motoka tugenda ku Mukaaga awo ku Mukaaga nga batugamba abera ali ku Mukaaga ninga yali abera awo ku waledi awo ku mafutaga agasegukago bo bakyagayite oba kuchikuba ekyamuka ku Yesu akwagala awo ku mukono ku mafutago ga waledi ago kati nga tusanga nga bakubesimu ate nga teriiwo katolo nsanga kabalasi nga bakuleta mmere wa Kamiri ne batuwe namba ye bwamala tuwe namba ye kwa kabalasi yenyini yagitwanga nga mugende mukubire kaja kola ki ne kati obudde bwe twagiramu bwali bubi batya yali bali bebaseka banya bayimbe tukola kiro bali yebase kati nasimu agajjako butamusumbuwa kati ogumukisa n'enkola ki n'engufiirwa ina linsigaza contact ye kati nsigaza contact ye tutandika okwogera mugamba njagala kola ki njagala kuyimba biki ebyo kati angamba funo lunako jewa esseguku mfuno lunako nganzije esseguku bwe nafuna lunako nenzije esseguku nangamba jangu yo nakasente katono akokwewandiisa mki kibiina nga ebiseere bali ayina manager bamuyita Abra so kati agenda nabwe takyalimu Abra kati nga ngamba bwe twatuuka nasooka n'omukubiramu muziki gwange asooka agambe ng'oyimba mu nganzi eke mwenyini nga yagamba eke kwa kati yangamba oli muyimbi wali oli kubaka oli muyimbi naina wojjajali asoka kubuza ali oli kodinzeko waliwo kubanga oli muyimbi nengo byeyita wezi
ne mwana na recording ne nyimbo ezo na recording na recording mu somero nga tuyimba mu bya amasomero nga babitegeera nenze kuvaddanga lyrics zange ziri machuwera ompe nyimba zange tozimpa kati nga kayimba kankense na kakubiddeko nakawandika ni P6 okakasa P6 singate zibali na copyright wanzi tukubiddemu wanzi okuba copyright copyrighted tewali buzuka sazi wazange tewali ayinza kukwata naye nga okunyimba nayo nyimba kati ne lulimbo nalwandika mu P6 olwenseno naluyina nga mbitawera nga nnako kolansi kati nzija ntandukole nalukola tuli wa Genius Godi era naye mwennyini asobola okukola kyokunjulira kwa version yasooka ogikola oluyimbo oluyimbo olwo wano kapera bajja kunsabula copyright eseno tekungulwa mama ne olikolotya tojilyako makola goka basi ebintu byenseno bigwawo nabo wabakusuta ne bagenda bagaga banji abalina nga bagwamu nekyokulya bakinoonya tebakiraba babafunye tebesoma tebefumba beranga muntu w'abantu mukwano gw'abantu osegeera P6 unazoka kulikodinga akayimba akongera era nako basi yokayoka ne I mean chorus yokayoka nganako ne kitundu kya basi kati nga sinaba kuyiga nti ogera mu studio bawandika banga 8 okudagulu okuwangola nga verse eri complete Bekito ogenzi wa ekaga ingo imbanga imba munganze imbanganze wakati we yangamba leta yokisente katono akokwewanisa mu kibiina kati era nakawana manager we Abla kati angamba kati ate music aliwa kati jukira ate mselevena ina gospel eka yali omuwandika kwa nali nsomera kusomera lya balokole kati ngabana tufuluma ntugenda tuyimba ntu computing amasomero ago kati sono knowledge nali nokwanga na gospel music eka kati ngamutera ngamba sente ziwe manager yakuwandike kachobola weranso okugamba tuli omu ku bafounder ba Bulletproof music nalinza sudde bampandike bampandike abla nga ekangambe kwa yalina mu kisenge ene computer nga bombi FL bwe bityo na fuluma na agamba sente zikole ki ziweyo naye wakuba nali simumanyi Abla nasoka mulaba kusawe eyo naye nali forced okuyita ekent soko je ema zinayinga muitanyo ema soko je bena muyita nti soko je najja nangamba atofaayo no omuwa talina buzibu nze tuli kimoyo manager wange yani mu sente nangamba muno ki kati kiri okay kateka mu music tuulire nangamba ngoyimba munganze such to serious already yaliwo kati nangamba kyetugenda okukola ngenda kuwa enyimba zange zonna ogenda oziri hasinge enyimba zange zonna ziri hasinge ati nkubuli ekintu ekyo kikyava oziri hasinge enyimba zange zonna ogenda kutandika okumbakinga nga ku stage eke bwagamba yemwe nyini nansalira enyimba zonna nga bwe zaali ng'otana bakola movie star tanakola zonna nga alina gunsinze kiriza nze akwagala bakuba kulimbalimba zonna nga bwe yalazina okusoma kuveewo zonna nansalira CD namba era baginsalira mu computer ali mu kisenge nenzitwala tandika ngo ziri hasinga nangamba olina kubiranga esimu gye tugende ng'ojja tugenda era twatandikira ku Battle of the Champion ya Bobo Wine ne Chameleon abamu tebajiwulya nako tebajiraba nako gye twatandikira nyera nga bwe government nzina babeeranga mu holiday kati okusoma okutuuka ne mbabulako ate kati bano baba baagala nnyo omuntu ababeerako nnyo nga tavaako wakati ojja tukonyiikiza ekintu kyo kyokola ate nga toliiwo saawa eyo kati nitufunamu awo obuzibuzi bwawo kati officially tuddamu twesinkana awo nga bwe nkugambe nga mugamba njagala kuyimba naye nkoze ntya ebintu by'okuyimba nabo bitegeera kwe kuŋŋamba genda ofune ssente genda wa muzeeyi Kasoga Misende akola ki azirina nze njagala tuyingire studio osasule studio nze tuwandiike ennyimba tukole ennyimba tukole ne video kimu nga kiri set abayimbi abo by the way bali organized kubanga balina management balina ssente akola video ze n'ennyimba zonna nga buli kimu kiri fully packed kati nga alinda wafulumya audio
azizako buza video ebintu byonna bibera mu order talinda muno nga ate struggling artist mbu ate nkoze audio kama katonda akasendeka video kalivaawa ebyo tebabibera mu kati yaranyingizaamu nangamba kola video n'ennyimba zonna nga tufulumya lumu by the time ennyimba zo mukaga zinagwerako ja kuba ofunye erinnya kyeyangamba kane tubeera awo wetutu kakati kubanze n'okujjaawo naye mpulira njagala nnyo kamiliyoni naye kati ng'ayeke naye alinayo engeri gyankubisaamu engeri olaba omwana omutayimba ate ng'ali successful okumanya Kevin yali muntu mulala kibola mu nsi muno mubeeramu abantu ajja omulundi gumu talidda mukolaki kubaawo nangamba funa obudde tugende ku lusozi nkutwala olabe kyaliwo gosinga okwagala kamiliyoni naye singa yalinga omuyimbi omulala ow'enkokola ebyo tasobola bikola agamba lwaki togenda newegenderayo lwaki oyita munza nti otegedde naye yaŋŋamba funa obudde gye tugende kati nve eno nkwata kamera yange ne mama wange waba kwali asobola okunjulira mama wange omuto yalina kamera ye kati nga ngikwata ngiteeka mu nsawo mugamba mpaako samugamba gyendaga kumbe nze nali ŋŋenze nga tugenze nga ntute kamera eyo tugende twekuba ebifaananyi yona gye tugenda okugenda nga Pladi ali eri aninze nga baninze nga tugenda genda kamera bajinzibirako mu bbaga mu kibuga awo wansi awo ngaawo abeeranga oba bagitanga gundi eno yabeeranga awo wansi ng'ovudde ku Jessica Jaboti awo banzibirako gunamu okwata mu bbaga nga kamera mweri bakusala ensawo n'olugendo n'endusa zaamu n'olugendo n'endusa zaamu bulungi nnyo osegeera ekakubiro wa oliwa nga sinana kyamuddamu wali kyamugamba kubanze kamera nali njiresi nga yakuba bifaananyi kono nabonoonyi osegeera ate gwe bagenda otwale wa superstar abe naye maaso naye nga nebifaananyi obujulizi buna bukola ki kamera bajinzibako nga sinana kyakumugamba sinana kyakuddamu namugamba Brad funyemu obuzibuzi ne tuliddamu nja kunnyonnyola kakati wano tuluka olugendo paka ku muzimu tuluka olugendo mpaka ku muzimu era nga kujiro kuloseza kudirectinga nga kati tuli tumaze byonna tubivuddeko muzeeyi yanyima sente oyo muzeeyi wange yalagina okunteekamu sente yanyima sente nagamba ebintu byakiyaye biki ebyo nange nembeesonywa nenzigwamu amanyi kwanga na music omanyi wa sente watolina sente olinacho mugamba promotion luyimba bukimu kyonna sente nenzigwamu amanyi nembeesonywa nembireka netusigala kubeera kyekiro Brad oli bulungi ndi bulungi kyekyo oli bulungi bwe bityo wenfunyewo chance ninga enyimbawo wemba siyimbe nembeesonywa kwa nali manyi kyalina lugendo kati eke amalafa bwamala okufa nange era ngebyokuyimba manyi nti nabikoze eki byagwawo byasaanawo esa sina suubi kati ate neyandibadde anyambako okunsikako kakono kyekiki naga mu luyimba lwange luno lwenkokola okuva bwagenda umulamirembe ngangamba ti mama yayenza ni yali nyamba omuzira kisa anaba wanza na nyamba yeke wange yalanza otegera ona ngani mukuwanjaga ningamba nambiesonywa nembireka kati 2015 mwaka gugwako gokusatu ogwo gonna tuyingira 2016 kati 2016 ngamba chali wange naye jali wabanda bamuyita Patwin nayo atandika kugenda mujangu tutandika kulya hasinga nyimba nga simanyi nange kimbugudde ntandika kugenda mujanga tuyimba kati wali ekibira kinene nyeye waffe tukola amaloboozi muwandikira nyimba webito kati tutandika okuyimba yatuka akivaamu agenda nze nkiremezaamu nenkola 2016 ena nga ndiyo muri hasinga amazovu anti afudde 2015 nze zukuse 2016 amanyi wagajjawa 2016 waddamu nozuukuka buto bwe nazuuka nga nange simanyi kimbagudde sinalaba kintu kyonna kati bwe mmala okuba lihaso zange mpandika ennyimba 2016 awo ng'okusatu nenkuba mpaka mu gw'okumu kati ntuuka nkola ki ngamba era kisiddamu nfuna ekirowoozo akisiddamu ennyimba za AK kuba yafa superstar ate ennyimba ze tezinatambula nnyo biki biri awo kati nga nkwata ssente nga ngenda ndikodinga ennyimba ezo bwe nazirikodinga nga nkola ki
bwana recording eze nyimba ngambira nazo kati waliwo omuvubuka omba Mandela Maisha yala atambuza nyimba za Semakula message sa message Semakula kati nga musanga nga ngamba gwe kiri omwana mga mwana atandise no kuyimba watandise okuyimba mpa mpulizemu kama ngoyimba nga yike 47 kati ye kyamujira mu bwongo mubagula yagamba tugetu tankule entalo tugende tutandika okuyimba mu mabala tugende kubivulu bena nga tuyimba gwe ngononya na kubako bukubi bwati amawuli galikoleki gavune buli wamu wonna ngamba kwakalinze nga abasajja bayogera komba manyi bulungi nyo tebabanyumiza nange nalimba badde mba manyi bulungi nyo enkola zaabwe n'entambula zaabwe nga sokolindeko koye ina opportunity ya Better Studio tugendeke ewa Dr. Pinani ku Monster Records naye abanda bakwali akimanyi Dr. Pinani obo mmanyi yakubiranga nyo bebe kulu banaawo nabona yabakubira kati nga tugendayo nga Dr. Pinani angamba soko nyimbiremu nga muyimbiramu ngasanyuka ngamba naye bangaye muno recordings nyimba za AK47 zona kale wazizemu nemugamba yewe kiri nzinjagalo tandiko kutambula nga nyimba ngamba tochigeza nako tochirowozaako nemugamba terwa blood guno mukisana ngwe mfunye okuyitira mpitewo okimanye linya zibu kolo inokubango inawe weripye ngamba bintu siwe bitu ebikolebwa fe industry tujimanyi tujirudde mu banga konze ntya muzeyi nangamba engeri joyimba nga AK47 bogenda notula wansi no recallinga bulungi nnyo nomanya bo ino tambuza ekintu kyo no wandika lyrics zo abantu ne bakumanya nga bakumanyidde mu ddoboozi lyo mu lyrics zo kijja kukolya nnyo no singa nga ate obukola ki obukidde bijja kuleetera ebizibu ogenda osanga milioni agende akukube ate yayina erinnya nga tulina nakyo ogenda mukola wadde muloopa kubeera abakusinga oli mu legacy yoli gyozanyiramu gyotankuula nampa amagezi nangamba byesonyiwa ogenda otuula oli muyimbi mulungi mpulidde olina ati genda otuula wansi owandiike ebintu ebibyo odde oŋŋambe odde okoleki onyimbiremu tulabe pena nampa amagezi kati nsalawo nesonyiwa ennyimba za AK era nenzivaako navaawo nga binkinyize kinnumye kubanze ne Mandela kuba Mandela yalinga engeri gye yali mu bya promotion eyo nga promota w'abayimbi ab'enjawulo ye yali abaze nti omuzannyo gwe gugenda kwa gukoze eki guwedde ate Pinani atumalamu amaanyi atwatambula okuva ku Monster okutuuka gye tubeera atambuza bige tugenda tuyomba twesoza nga bwe mga mwana gayo bintu tontwala mu bintu byo kati laba ngekyo tobakisse naye nga simanyi nti naate waliwo ekintu ekipya Mukama ate kyakola ki kyanteekerateekera omanyi awali ekibi wasobola ovaawo ekirungi wekirina okuba kale munaye tutambula tugenda nze ntandika okukola kati nzija ku social media nga nsangako kyali wange nali ndudde olaba bamwita Dennis Rama kasawa zino yagenda nabweru abakwala era naye asobola okuba nga ntegeera ndaba kati mukubira essimu angamba jangu nsange wanene Namasuba alabira mu kikajjo ku Valentine eyo waggulu kati nga omanyi bekengera kati nga nsooka nzijja omulundi ogwasooka nga nnemesa nga ngamba ndi waneno Namasuba biki namulinda nenda banga saa ziweze 2 entambula ne muviira kanya waita wike muna mugana ne blood okumfula dandala botyo wasito wangambira musijja sobola kulaba ne mmanya ni ntambula nengena maana anti abimanyi biki bitegeera toina kumala gabonekera buli omunzi okubanga bakusetinze nangamba nawe nalindi nga nkulaba nemugamba kati tukoze tutya nangamba kati linnya nemuga saka kudamu kunkola byaluli nangamba nedda kati nkutegedde oli katuufu kati nga nzize era kirere cyane ekya Pinani kali na kisuula era nga nzizemu okunoonya Dennis Rama kwa Dennis Rama yakolako ne AK47 oluyimba nga bwe nakugambe ngera munoonyeza mugambe njaga tuddemu oluyimba olwo kiki ekyetaagisa kati nga ngamba kati anti olwo nkubuulira ninye emmotoka tugenda ku Valentine eyo gye yali abeereyo waggulu nga musanga nga tunyumya nga mwana blood okimanyi madde nakoze album namba AK47 ne Pinani yankoze bwati ne bwati ngasekala ngaba anti byaliyo na Island obimanyi otunakusanga ng'oli mukola ebintu ebivoola wadde oli mwana wa Iranda
tujja kusanjaga mboko ngevuga bono manya bono tunula mukama waffe maaso ng'okoze byatayagala. So nangamba tofaayo tubadde tusaagamu naye nga kyobumanya tubyesonyiwe tubirekeze nyimba zireke ziveeko. Kati nga tuddamu tuluka program bupya tukola oluyimba lwakkiriza nza kwagala bwe yakola ne AK47. Kati nga tuddamu tukusettinga program the following week yaleddako. Kati nga tukola ki tugenda eyo ku mukaaga wabangayo producer Mr. Genius Godi. Kati tutuuke wa Genius Godi nga obanyi Genius Godi simanyi Katonda nga nagambye asobola okukola ebintu bye mu ngeri yego bilabanga ebibi naye nga out of it ogenda funamu omukisa ekintu ekirungi. Kati tutuuka wa Genius Godi tubeerawo fe abajja kusaba 7 nga tugabe tugenda kukola tebatubeezaawo netubeerawo. Kati Genius Godi aŋŋamba tukoze tutya olwo Dennis Rama amaze okuintroducinga yowaani Genius Godi. Genius Godi aŋŋamba ebyaddala tetugenda kukola luyimba. Olaba otya wodda era naye addayo kujja Dr. Pinan ngamba banaye nfudde nze buli kimu kyonna kyenkola bali mu Kirinya mu Bulinya ngenda kukola ntya olwo ntandika okuggwaamu amaanyi. Genius Godi aŋŋamba gendo demo oluyimba luno lubadde ogenda okukola nani ne Dennis Rama lwesonyiwa oluleke nga ate lwaki nasasudde Dennis Rama yandeese wanino biki nga tukolaganye mu program yakola ki kudda mu luyimba luli eyi nga nzolo kyenjagala njolesa amaloboozi gange buli omwana ampulyako sanga nsobola ofuna omukisa nembotwala nemputawo. Genius Godi n'agamba mpozzi ojja gendewo omulala zisagala kulya ssente za muntu nga sigenda zikolerera kintu kituufu. Kwata oluyimba oba olina ennyimba oba tolina nnyimba genda bakuwandiikire ojja wano nze kkubire production wo gweoyagala. nemwesibako nga Brad nkimanyi onyiize era kati onkyayi naye kyenkugamba kyekituufu mudde oli neebaza Nga sina bingenda kwebaza nkolero oluyimba tuva wano kwalo lwandeese nemba siru performance walala kali lubereyo muki mwaka ivu yange nagasi jaddukuba enesendezo zitwale era teyanzijako sente nangamba koma wano tukola oluyimba nga tukola luyimba lulala nengende wakanga nzigweddemu amaanyi kati nangamba inawo oluyimba before nga sinaba kudde wakane mugamba yenina kakayimba kense eno kegambe kenkuyimbidemu akapera kati tuka tuyimba tuteka mu chorus akuba ekigoma kati Dennis Rama nayimba mu ebibi kati nze nga bintataganye ngeje navudde damu vibe nga nebe nyimba sibitegeera nangamba soko kakane nenkuba chorus Dennis Rama kolo yateka mu verse nenzira yonzi wakanga mpuli ampeddemu amanyi binyiziza bonada ye waka nankubire simu nangamba omanyi itayo ku studio bunayitayo nayiwa ebintu bya kati we twagenda nadamu nankubire simu after 1 week nangamba kadabula oli ludawa ngamba ndi waka bye nagamba wabirowoozaako batu wabirowoozaako ngamba birowoozaako naye ze kinali kiri kinali njaga kumkolera oluyimba nze sirwagala kati ngamba komawo tuyiye jangu nakapya kenazuddeyo onatuuka nga ayiwa bintu bya Dennis Rama yateeka mu luyimba Dennis Rama ko verses ze yalatademu naziyiwa bwe yamalo ziyiwa nga angamba manyi kwata demo y'oluyimba eno ogende waka otekemu oluyimba lunene otandike okulihasinga njagala mpandikire verse 3 gwamanyi ogendo zijja gwamanyi ogendo zijja nenze njagala nga ndumba luwedde ngenda dukoleranga gwe saga luteka muntu mulala kati ntandise kugwe ng'omuntu njagala nkucreating obere solo artist sibya kubeera nebiri nanyinyonyola nangamba muno kola omuntu ne collabo bintu bya bizibuzibu no kola collabo ng'omuntu ajja kubeera available 24/7 kwaba ajja kubuuza oba oluyimba lukutte oba olina gy'oluperforming akubuuze munnogo alimba naye aliwa nga temuli mwenna so yalina okunteeka mu kiriri nkola oluyimba olwange nzekka kati nkunyumiza nzire ewaka awo nebaka ennaku 2 ku 3
nze nga naluteka mu simu nenduleka kubanze enyimba zange mbanzi kola nsoka zikola ku simu nenziri recordinga nentambula ningenda kati after some time nkomo nendamu nempuliriza bye nali nkola nenzamu nenzimba mbandu agadde kati bwento binabikola kati oluyimbo olwo nzirayo nebaka nze ndwesonyiwa nduvaako kati awo wenfunira ekirooto nga ndaba AK47 akulumbi omukiroto anumbi nga ngamba jayo olupapula ne pen ndabe biwawandiise nga tuli mu studio ya Genius Godi kyobola naddamu ne mwesi bako kuba Genius Godi yangamba ekintu kimu ojja kunnebaza maaso waba jali benjogera ajja bikuddira nga simuddidemu kyenkuteekamu ojja kinnebaza maaso nkulabamu mulamwa nkulabamu ekintu ekyenjawulo okusinzira ku bayimbi ababadde bajja wano n'olwekyo njagala ogenda onkola ekyenjagala kati nziramu nsanga kati ndoota AK47 menyininyini nga jatudde mu gundi ya Genius Godi studio nga ali mu swinga wati kuki ku ntebe angamba jayo olupapula ne pen tulabe ebintu byawandiise nangamba nyimbiramu AK47 nga bwangamba nyimbiramu era bintu benkugamba kyali wangu Pat munayo yayimba Kimpugugu wa Chimpana oyo abimanyi bonna nazuka nga nembi mugamba nangamba mwana oyo bintu si byaddala wabyadala kiki ekigenda mu maaso kuba n'engeri gye wazuukuka modern ko kwagala okuddamu okuyimba ate nga wabeesonyiwa wabivaako nakyo kyewuunyisa osegeera jayo olupapula ne peeni era nga ndi mu kirooto kwanza ebirooto ebisinga nzitera nnyo okuloota nze mbanga nga woonobanga muntu weebase naye ng'olaba wako bayita vision oba okwolesebwa nga nzijayo peeni n'olupapula nga ntandika omuyimbiramu ngamba kale nga muyimbiramu awo nga naye bwayimbamu bwaseka ebiseko byaseka nakola ki nangamba kale kati genda enkya nangamba kati genda enkya oteekemu ebintu ebyo kati nenzija ninteekamu kati ya Genius Godi kolo yasanyuka omuzimu gwa AK47 gwaga nti genda oteekemu yangamba kuba kati nangamba yangamba kati genda oteekeyo ngamba genda oteekemu mu recording noteekayo nenteekayo nali asinze n'omuzimu guli natandika okundicordinga nga tuli mu kulihasinga kati tumala okurecordinga mu kirooto ngamba AK yandicording oluyimba mu kirooto yakurecording oluyimba mu kirooto ng'ali mu studio ya Genius Godi biri Genius Godi byangamba njagala oddeyo gwamanyi gyogenda okujja oluyimba nze njagala ogenda owandiika ebyowandiika onkomezewo vaasi zino bba 8 nze manyi benja okujjamu benja okulekamu AK yakuyambako mu kirooto kuwandiika omuzimu gwa AK nkugamba kati nga tuli mu kirooto kati AK n'amaana nenfuna headphone mu kirooto ntandika okurecordinga ebintu ebyo nembiteekamu nembiteekamu ekirooto egundi nevaako nasuka kumacha ninkubira chali wangu oyo simu omugasoko jewa ne waka nafunye ekirooto bweki nangamba olimba naawe n'ekintu ekyo nga kiba kirala Mga luno limba shagama mubalumpa lwali nga lulimu just nga onolaba bakubye ekigoma mulimu just chorus ate muli verse kalimba luba empty kati ninge ndi codinga ne mugamba ngama tuketu deyo muki sokolege mu kirooto wano royo yaddalanga omuzimu gwa AK nga kugamba olabira ddala presence ya AK nga bwe yali nga mulamu nga ne presence ya studio nga bweri nga muli ddala mu studio engoyezi yabeerangamu namulaba anti kati nze kale nja kugamba ekintu kimu enensi fenafena enensi efugwa myoyo era ekintu ekiba tekinaba kutuukako mu mubiri kisooka mu nsi ya mwoyo akali nze ndi nnyo spiritual than mu by'omubiri kyobola banze ebintu binyangwira okuntuukako eby'omwoyo kati oli atasobola kukimanya yaba akitwala mu ngeri ya mubiri oba okirowoozeza mu sukkakaawo osobola okitegeera nti enensi efugwa myoyo kati mulaba nga tuli muki ng'atudde mu ntebe ya studio wa Genius Godi ane Genius Godi namugamba naloosa ekirooto nokwena entebe nga ndoota oyo omusajja goyagala mbukubenga ye ngobererenga ye ngamba okakasa bamulwaliro nangamba jantukole
kati nenzirayo nga maze okubeera kyali wange oyo gwe nagamba eyo patrim nayo kati nzirayo wa Genius Godi nteekamu ebintu ebyo ngolo vasi za Dennis Rama mazo ziwa nangamba n'olumba lwa Dennis Rama lwembadde njagala mukole babiri saga mu lukole ebyoli byesonyiwe tutandike chapter mpya nze nakye nkwagalamu kye nakuzuddemu oli wanjawulo ne mbayimbi abazza wano mu studio ndaba omuntu ow'enjawulo kuyinza okuba teweerabamu kyamakulu naye nze nkulaba n'olwekyo ddayo okola ennyimba ezo kati nenzija netukola vasi 2 nagamba ddamu oyongereko booti ne booti ne booti era nituddamu netubitereeza netukola oluyimba olwakola ki olwasooka naye nga studio zona nze nakati wemba nakola oluyimba mba sinagera mu studio mulaba ajja nangamba jangu nyimbiremu ndabe kandi ebyo wawandiise bw'oba tonagenda mu studio yonna yonna era omuzimu gwa AK47 gwesitwana kukyalira ekiro misano bakiro nebase mulaba bwe bakamu misano bakiro era studio gye nabangendamu mulaba nga gyatuddemu entebe era yasooka okundicodinga abala ne bajja ne balooka bandicodinga mu Lyo Life kyekikye nagenda munene ensi efugwa myoyo sokoleke bw'oba tonakola luyimba na lumu bw'oba tonagenda wantu wonna musical osoka kwa muzimu gwa AK47 nga kugenzeewo mu buliwo era nangamba nyimbiramu era nandicodinga ale mu studio eyo gyogendamu gyengendamu sokoleke studio bw'oba tonagigendamu AK47 bw'omuloota nga agirimu era ogenda ogigendamu nga yeyo yennyini gye yabaddemu nga ne setting yeemu buli kimu kyonna anti nkugamba kati ntandika okuyimba Genius Godi nga yanteekamu ebyo n'okufuna amannya kali nze najja nkozesa linnya lya Kadabula nagamba olina okwongerako obeere ng'olina amannya 2 tobeera na linnya limu kati ogambe ng'ogamba nga olaba Jose Chameleone oba Pastor Wilson Bugembe tolina beera na linnya limu olina okubeera nga olina amannya 2 gali 2 yakwongerako erya Roni erya Roni linnya lyange kati nze nalina Kadabula kati nangamba kati oba si kyo goba onoonya gakubuze kati koyesa eriyo Roni Kadabula yes kati nziramu okukola naye oluyimba olulala olwokubiri waliwo oluyimba lwa Mbikoyo lwe nakola naye ng'alaba nze mu advising nga nze ndi mumuwa buli kimu kyonna lule yali yampa art nangamba nakuzino nga bafuuka biralamu era abaproducer bonna benkoze nabo basobola okujulira nze oluyimba olwange nze mu dakika 10 bamaze ebyange musooka lulukolamu ne AK47 ekiro nze buli lwenaaba nga ngenda mu studio okuyimba era ne bakyali bange bonna abaninanye bonna bakimanyi era nzize nga mbalootera ebirooto byange ebyo byendoota ogenda mu studio golimba gwalumaze ne setup nga nze mu studio situukangayo kati nkugamba nagende wakesamu nga simanyiwo sigenda nga bunoonya twali tuliyo mu jango nga tukola kyali wange yangamba ne waliwo kyali omupiira yaziwa nini yakubidde babitusa akayimba waki togenda nakola ki nakubiramu kati nenoonya gundi oyo buli nsonda yona nga simulaba kati oluvannyuma nyumba nyambuka ku AY ku saluni eri awo ng'agende wa Padman kuchikuba ekigenda wa Padman ku saluni eri awo omusajja yangamba yambuka awo kasozi awo wabeera kikanga nali netoloddewo nga simulaba we natuuka lwali lwakusatu mga blood ego kazamu mbuyesewo obadde ogamba ki mga njaga kunkolera luyimba nangamba sente ozina netukkiriza siganya sente zeyangamba nangamba wakuba leero nsanze makiringo gange niwe oba oli steady tusobola okukola ki ne mugamba nze ntambula n'ebyange oluyimba olwa Katonda bwakuwa nalinako korasi yokka ne vasi ngemu ebisigale byonna nabikolera awo era naye asobola okunjulirawo omufuna kakati omuzimu guno gwa AK47 gwali gwakulaze kuya setting ya studio bagitukamu nga yeyo yennyini era nayo lwali lukubo najja nga nyingira mu lukubo lwali lukubo ne makindi bali yasooka okubeera nga tanadde eri ku elwafu wenasooka omulaba mu ntebe ya studio na kati otandika omulaba gwe kati oyingira mu studio eyo jano oyingira mu studio eyo omala oyingira gwolaba entebe nga ekubye omugongo olumala bweddamu neswinga bweti nga mweraba ng'olwakugamba kandi ebyo wawandiise nibyoyimba ndabe ng'era ng'omuyimbiramu awo omala omuyimbiramu ng'agamba kale teekayo tutandike ng'olikodinga era enkeera era wiiki eyo sisubwa nga sigenze mu studio eyo bw'omulaba oba producer oyo gwengenda okukola naye
si mala ko wiche nga sinagenda mu studio kola luyimba akulabikira bbanga ki buli wemba ngenda ku recording oluyimba alina okulabikira zonna nyimba zenkoze alina okulabikira bwaba abula ati ova buve mu kirooto anti ovava mu kirooto ng'oluyimba mumaze olukola luwedde nga yeyongerayo byemukoze byemuwandise ne AK47 mu kirooto tobyerabira seerabira tuyimba oluyimba noteekamu ebimu kati ebimu osobola okujja nga byakuvudde mu mutwe naye okwata microphone wala eri bitandika okukomawo byokka ng'okola oluyimba ng'olumala napademani wona producer benkoze nabasobola okujulira nze siyenze omuyimbi asumbwa mu studio kyolaba producer abamu tebagakolera abaana batandika lwaki babasumbuwa naye kati nze nzijja beebuuza nayimba dda nakatandika nga nabo bali awo tebamanyi kyebakolaki kyebaddiiringa nakyo bwekityo yakomadde okulabikira nze anti gambe bulwemba ngenda okukola nga ngenda kuyimba embeera bwenjifuna okawuka wentera ogifunira talina kirala kyayogera naawe ekitali kya music ajja kundaga nyimbiramu wano kyusawo tereza booti wanika booti wano kabooti wano kola booti n'amala simufuna ngo mu mbeera yonna saga akwogera bintu byakudiisa abantu kubalimba waliwo waliwo kukumanyi naga nti situko ogenda okole anti byebeera bye nali mpeddemu amaanyi we nali nga genius nze nzijidde kola luyimba na Dennis Rama ate ansindika kola luyimba lulala nensuulawo tawulo nembigaana kati mba neebase nga amaze okumpa ekigoma ekyo we yajjira n'atandika okuŋŋamba yimba mbooti wanika booti wano kwaba amalowooza agaali gansumba genius godi n'aŋŋamba omusajja oli gwoyimbanga naye njagala nkutraininga ekintu kuba omulaba yali awanika ng'atadduka speed ng'ate amaintaininga gas kati nangamba njaga ogenda practice nga luno oluyimba wanika amalowooza okole buli kimu kyonna ng'ate speed yeeyo kati nakati nekinkwatira mu luyimba neluba lwa speed lutya neluba lwa siro neluba kinzi nekuba buli kika kya music yenayina weewaawo wasoma naye AK47 twasomako naye ku St. Augustine's College myaka nze naliyo ng'emyaka 2 nagenda nze nenvaayo nagenda okuwulira nga naye yagenda ku Kasawa SS Kabimbi wasoma naye emyaka 2 webiti awo weewaawo tugenda kumona emboozi yaffe eno ku bulamu bw'essomero bwali butya emyaka 2 experience yali etya n'ebirala lwali tubadde twagala nnyo connectingira no kwatyo kiba kiwawaaza amatu omuzimu guno gwe tutadde nnyo essira awo okulaba kumukyalira gutya ng'emboozi tugivuga egenda awo sayidi naye tugenda kuddako emabega tulabira obulamu bwa AK before ng'akyali mu ssomero yali atya yeeyisanga atya atambulanga atya ebintu yabikwatanga atya ensonga zisolovinga atya n'ebirala twagamba nti tugenda muwayo omwezi gumu ku platform eno okwongera okumujjukira kubanga bw'otunuulira abantu abaliwo kati abayimba style gyayimba engumi efuuse engumi okweyisa obubi okutyobolaŋŋana ye yakikola atya okubanga ayimba style eri rafu bwekyo raga naye ng'ate wadde embo kamala twaduna n'ensi yange mweraba